Alright, nkwanirizaako omulebe waffe omulungi. Tukyali ku Nambole High School era nga mu kaseera kano tulina omukulu omwami Kyazze Gideon, music trainer era music writer ow'essomero lino eno. Kuba tosobola kujja mu kifo wali music omulungi bw'atyo notanoonya ani awandiika music omulungi bw'atyo era ani amutraining. Mr. Kyazze, nkwanirizaako mukama waffe. Kali sabo nange nsanyusa okuba nti oli wano nange okwogerako ensonga ezimu kwatagana ku music wa Nambole. Amina sebo. Omulebe waffe ayagala okumanya Mr. Kyazze Gideon yani nga tunakutandika osooka omweyanjulire then tutambule mpola mpola paka ku school music ono n'engeri gy'ojjamu okwa traininga. Mr. Gideon Kyazze musajja muweereza wa Mukama ate nga musajja mutendesi wa music, musajja muwandiisi, musajja atya Katonda. Oye Mr. Gideon Kyazze. Yinza obuteemalaayo kati naye gye tunaakomya Emboozi yinza okuba ng'ojja tegeera Mr. Gideon Kyazze. Okay. Mr. Gideon, nzikirizanga okutraininga music w'amasomero ono kubaamu challenges, kubaamu ebichallenginga bingi. Music ono kumuwandiika, okukwata abaana abaneno, balina okusoma, balina okufula practice, mulina okugenda oyimba, mulina okudeba studio, mulina okukwata video. All that bitwala obudde bungi nnyo. Kati mukibalansinga mutya between music n'okusoma? Abaana bano bakibalansinga batya? Ekyamazima tusooka kwebaza Katonda kubanga byombi tugezezaako okulaba nti tubibalansinga. Obudde obutono bwe tulina mu music tubukozesa ate obudde obusinga obungi obw'okusoma ne tubuwaayo. Omwana tugezaako okulaba nti tasumbuyizibwa mu mutwe mu budde obw'okusoma ate tumuyite mu music naye bwe tufuna obutono obwo mu music bwe tunyigiriza okulaba nti tujjamu omulamwa. Yesebo so yembeera efaana bwetyo tugezaako okulaba nti tujjamu omulamwa. Yes, mu budde obwo butono. Okay. Right now omuntu watuna music atambula mu kiseera kino tasobola kutayogera ku music w'amasomero. Rensonga nti kati obudde buno nosanga omuntu ali eri omusanga agamba essomero gundi linyimbira bulungi. Lwaki olowooza nti ennaku zino school music akuttenya kati okusinga music omulala yenna? Kyenyinza okwogera ku ekyo mukama wange kyandibanga oba message, omanyi music is message. Message etambula ebiro bino mu music w'amasomero yankizoko ku message etambula mu music omulala gamba nga secular music. Message goyinza okulaba ennaku zinene atambula mu masomero ayina engeri gy'akwatamu abantu, ayogera ku bulamu obwa bulijjo bye tuyitamu ffe ng'abantu bulijjo. Naye message ennaku zino tambulira mu secular music olaba nti aseerera ava ku mulamwa. Kyenyinza okwogera kati songa ate abayimbi basomesa exactly era kyekisookera ddala nti oluyimba luno olukola nga tolwekoledde naye opasinga message, osomesa eggwanga, osomesa abantu n'ekifa ku kiki ky'ogenda okusomesa omuntu. Kati message eyo nkulu nnyo era abantu abakyategeera music bakyaliyo. Kyova music w'amasomero ennaku zino atunda. Weewaawo tetuganye ne wa secular gyali era ayitawo naye era kali kabaamu nti wadde ayitawo music owa sense alabika. Music owa sense alabika. Omuntu ayagala asooka annyonnyoke Nambole High School akayimba kano akabutono kajja katya mu bwongo bwa writer mbeera yakijja kwa nzikirizanga omuntu agenda music is art, artist agenda okuba ekintu abane impression ewandika akayimba kano akabutono yali evudde ku ki? Butono ng'oluyimba. Ekyamazima kiri nti nga wenyonyodde emabegako wali right now bingi nnyo bye tuyitamu ng'abantu naye nga ate mu ngeri endala abantu bannaffe be babitutuusaako nga si birungi. Omuntu n'ayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa nga yandibadde tagiyitamu naye olw'okuba munne omutima omubi ogwo gwalina obutaagaliza bwalina okweyagaliza okwefaako yekka ng'omuntu n'atafa ku ono yandibadde aganyulwamu oba abakuganyulwamu ababiri. So
kwena gy'obulumi obwo oba kwe nasinziira nga muli mpulira tekisaanidde kubanga weeyagaliza, tekisaanidde kubanga muntu omulumya. Ate on the other side ng'ekifaananyi kyendaga si kyendi, kyemundabirako mu lwatu kirala, ate nga kiri ndi munda kirala nnyo. Mukola ki makanisa Mbuuza? Exactly. Abantu abo bakeera ne makanisa bakulembera, oyinza n'obasanga ne ku bituuti be baliko, ng'oli omulaba nti wamuyise abo bennyini abo, naye ng'ekyamazima mitima gyabwe nabo kye bali bakimanyi si kirungi. Baddako mu bisenge ne beggalira. We need to change. People are crying. Bantu baagala na kwejjambula mu bwensi, abantu abafaananako we batyo. So obulumi obwo kwe bwasinziira kwe bwava. N'olya ddala nga message yeesaana egenda eri abantu. Egenda eri abantu. Oba olusobola okubakwatako. Okuyiga bakyuse, tukyuse bannange tudde mu kkubo edduŋŋamu. Okay. Mr. Gideon Kyazze, wenyini njagala mbuuze, abaana bano babalansinga ote n'abazadde baabwe. Omwana ono okujoyininga kwaya, omuzadde amala kumukonsetinga, oba omwana kiva ku choice ye n'awulira nti nze mpula njagala okuyimba munnange n'ajoyininga kwaya? Wano kiri bibiri. Tulinawo abaana abali ku basale nga ya music, naye nga ekikufuula okuba ku basale era olina obalansinga n'ebitabo. Bwe tulaba ng'oseerera mu bitabo, basale egenda. Ate bw'aba aseeredde mu music era basale egenda. Exactly. So ayina okulwana okulaba nti bibiri abibalansinga bulungi. Ekyokubiri, tulinamu abaana bo ng'abaana nga baagala ebitone byabwe okukola ki? Okusituka, tumbuka. So bye biti ebyo. Oluusi n'omuzadde asobola okutuukirira era babadde nga bajja, mwana wange nsaba ayimbe mu kwaya, oluusi n'agamba n'amazima nti simanyi ddoboozi lyayimba, n'empulira njagala ayimbe. N'omwana yennyini ng'akugamba simanyi ddoboozi lyenyimba. So kiri mu mbeera yonna eri okusalawo kw'omwana ono okuba mu kwaya. Omwana ono ayina choice nene nnyo okusalawo okuba nga ali mu kwaya. By the way, ekyo kyekisingira ddala. Omwana okwagala okwo kwalina choice eyo nene nnyo yekulira byonna, kuba abamu bakonvisinga n'abazadde baabwe. Tubalabyeko gye mugenda eyo makanisa yina kugamba amami twale namboole. Olwekyo kye bali. Gwenanjogerako naye naŋŋamba nti right be told abaana amasomero abasinga bayimba music naye tebamininga ekyebayimba. Gwe nga trainer bw'otunulira abaana n'ekyebayimba olaba nga oluusi bikwatagana, oba omwana just ayimba for the sake of kuyimba nti trainer nti Mr. Kyazze yanjigiriza oluyimba so nyina odduyimba, oba ne mu bikolwa byabwe kye babeera bayimba baba bakirabika. Of course ekyamazima kiri nti ekyo siyenza gamba nti si bwe kiri. Ekyamazima bakirabika naye tekijja lwa music yekka oba Mr. Kyazze yekka. Wano Namboole music is under chaplaincy department. Chaplaincy department ekoze omulimu munene. Olaba nti abaana badda ku mulamwa okuyimba ekyo nga kyayimba akikola. So erwanyisa nnyo okulaba nti omwana ali ku mulamwa, ali ku kituufu. Kati Mr. Kyazze wamusanga eno era yenjiri yemu gyakola ki yasangayo. So kiyamba omwana okulaba nti ali ku mulamwa ng'akyali mu line. Exactly. Ng'olabira ddala mu mbeera za bulijjo kyayimbako kyali. Okay. Nzikiriza nga bw'ofuna akadde akatraininga bana abaana mubamu challenge ezingo ba traininga. Zogamba nti wadde nga kutraininga abaana kuno okukola naye nyina challenge nsanga mu traininga abaana naddala mu school settings. Challenges kizosinga okusanga wano ngo traininga abaana. Mu ku training ekyamazima zo nyingi. Ne gye nyinza obutanokolayo ye challenge eya njiyite passion. Omwana ayinza okujja nga ddala alina passion ya music ng'ayagala. Ekyamazima nga
oli wakulwana nnyo nga trainer okumugjamu omulamwa olusi n'atuuka n'alaba nga ayina waatuuse naye ng'ekyamazima omulimu gukyali munene kinkyalwenjinga nnyo kusomozebwa kw'amaanyi era tukulwanyisa nnyo wano okulaba nti at least omwana oyo alina passion avaamu omulamwa talenti ye ekola ki evaayo kyayagala ekyo okulaba nti kwegamba omwana asobola okujja nga kituufu awulira akifiiringa naye nga okufuna ekyo kyafiiringa munda mu ye lugenda beera lutale eri gwe trainer exactly kusomozebwa kw'amaanyi okwo bwe kumu kusomozebwa okukyasinze so oli wajja nga Justin ayagala naye nga talina bulungi nnyo talent tomugoba bugobi ekyo sisobola kikola era ne woba ogenze mu ethics sikirizibwa kubanga oyo gwogoba tomanyi mulimu ajja bw'ato naye nga muna emaaso eyo talent mweri nga just so, polishingako exactly nga yeetaaga just polishing wanga oli yandegambye nti kangene ne bana abalina amaloboozi kati mwabatalina amaloboozi mugira mu nnindamu ekyo si kituufu era batrainers banange bakimanyi si kituufu omwana olina okulaba nti omulwanyisa oba omukolako olwana naye okulaba nti bweba stage performance nga bunafu we buli fuba okulaba nti at least aba ku mulamwa weliba ddoboozi mwagazise ate jukira ino setting bagenda bala ne bajja ne bagenda kati era awo nyine omulengendo obuuza ekibuuzo nti eno school setting guno omwaka omwana ali mu senior 4 amaze senior 4 agenze kati omwana omureplacing otya omwana oyo kati nga gwe trainer oba nga ffe ba trainers tuba nkiyite kuba bakalaba kubajja emirimu gyaffe senior ones buli we bajja olina okulwana okulaba nti oguroomingamu abaana abagenda okurepressinga abakola ki abagenda kati najja emyaka gino ng'omuguroominga najja nga confidence agifuna ono agenda okuvawo wa senior 4 oba olina omwana aliwo ng'olwedde olina agenda omureplacinga cause nze mbadde ngamba nti olusinza oba challenge y'amaanyi nti nga tugeze omuntu ayimba akulemberamu oluyimba alinga mu senior 4 n'atuuka n'atwala ne buna agenda by kale chance n'atadda ku senior 5 kati replacement yeeyo tebakosaamu tukirwanyisiza ddala era weesanga nti senior ones tubafuulira ddala abayimbi abaddala owa senior 4 kyakola owa senior 1 olina okulaba nti okikola ki okigezaako okikolera ddala agenda okutuuka mu senior 2 senior 3 aba ali up to date yes sir amisa kizingo ng'ogyeko bana abano promoting talents zaabwe ng'ozipolishinga kirala ki kye bafuna mu kuyimba wano mu ssomero ng'ogyeko gamba nti okwata ku talenti zaabwe kyokka what else kyogamba nti omwana abanga ng'ali mu kwaya abeera wanjawulo ku mwana atali mu kwaya olw'ensonga gundi negundi ekisookera ddala kye twatandise nakyo ekya bursaries bursaries zino zitandikira mu ffe kennyini tezitandikira mbebweru muffe mwe zitandikira kuba mu kwaya no sporting exactly bwe mubaamu oyo gw'olabanga ekyamazima ayina akenkizo ku balala sobola okubaako basale obuyambi obw'enjawulo bwafunayo so ekyo ekiri then ekirala ekyokubiri kyenyinza okwogerako ye neeyisa ekyamazima abaana baffe abayimbi neeyisa yaabwe nungi abaana abayimbi banjawulo nnyo ku neeyisa ku mwana atali mu kwaya yes exactly okubulirwa kwe bafuna ennyimba ze bayimba zibakolamu omulimu okubulirwa okw'enjawulo obubaka obw'enjawulo so kyamazima kiri nti abaana baffe beeyisa bulungi weewaawo okay number high school nti bali beeyisa bubi naye akensusa ak'enjawulo kali mu baana abali mu kwaya olw'ensonga nti mubawo obudde ne mbakwatanga muzadde 1-on-1 with them kituufu ekyo number high school mu by'okuyimba bwe twogera ku masomero g'ekkanisa agayimba agaba 7th day tosobola kulekayo number high school olw'ensonga bwebanga list eri benandise ba top olw'ennyimba zayo ez'enjawulo tusuubira music ky'omupya gwe tusuubira agenda okufuna mu kiseera kyonna kyonna ow'essomero ekyamazima kiri nti mikwano gyaffe music yajja tutandika butandisi nga Namboole music agira ddala wengamba nti katandika butandisi jingo yatero kyogera wegamba aba ali ku ntandikwa yaako kyoba osuubira kijja era waliwo
demand y'amaanyi nnyo abantu batu baagala tute music naffe tukiraba era mu bwangu nnyo tulina oluyimba lwe tugenda okuta n'ekibadde kikyatusibye oluyimba luno olwa butono kubadde kusomoozebwa kw'amaanyi waliwo omwami omu ekyamazima yakwatibwako nnyo ng'asaba waakiri tukyuse oluyimba luno mu lulimi lwe era kubadde kusomooza lwe luyimba olubadde lukyatusibye era wiiki eno lugenda kuba lufuluma mu luswayiri mu lulimi lwe then kituleetera okuta music omulala kwegamba just music ali awo alinze kino kisooke kiggwe tuyiseewo music omulala exactly. Then kangende ku ky'abaana bano bbanga bagenda ne baba ne performances outside performances abaana bagenda ne ba blending performances ezo mukikwasaganya mutya for example bayino gendo oyimba egindi bayino gendo oyimba egindi bayino gendo oyimba egindi tebinterfere mu programs zaabwe ez'okusoma nti babafulumye ku ssomero ekyamazima kiri nti to minimizing programs not necessarily nti every weekend bayina okufuluma weewawo demand ebaawo naye olwa balancing eri obutaataaganya bwongo bwabwe butakiyingiramu nnyo so to minimizing and to balancinga bulungi nnyo okufuluma n'okuba mu ssomero weewaawo tukigezaako nnyo era program tuzirina nti ne we ziba zikwataganya ebbiri tetutuuka mu mbeera gamba nti twawuzeemu kwaya olwa performance ennungi twagala okukola ekirungi ekisingayo sebo awo nyini wenjagala tusooke tufundikire programu yaffe eno tweyanza nnyo akaseera Mr. Kyazze Gideon nzikiriza nga Mr. Kyazze ngenda kudda mukuleetere nga teri ku mboozi ye nga ye Mr. Kyazze kubanga pozi sebo nga tetunaba kusiibula mbadde nsaba kwogerayo ensonga bbiri sookera ddala kwebaza Nambola High School kusalawo kutekinga music ono nga okuba omusomesa mu ggwanga si buli ssomero nti lyasalawo ekyo abalala baasalawo birala naye nebaza management wamu ne board kulaba nti babaddewo support ya music kyokubiri twafuna ekizibu Nambola emabega kaawo namukwano gwange yaliwo naye Katonda namutujjako mwami obali bamuyita Sam Belden ye yali mu bigere bino byendimu yali music trainer naye Katonda yamanyi bye tutakola ki bye tutamanyi naye twebaza bwebaza yatugamba mbuli mbeera tusigale nga tukola ki twebaza weewawo kyatu kitukoseza ddala kituyisa bubi mbadde sinza avaawo nga sikikonyeeko sebo kubanga Nambola badde esose nesiriikiriramuko exactly kyandibanga kyekyo sebo kubanga yaliwo nekuba newumulamuko katono okay bambi embeera bwetyo ebeerawokko naye nga tweyanzizza nnyo tweyanzeege management y'essomero Mr. Kyazze Gideon okutukyaza mbadde nkujjukiza nti Mr. Kyazze Gideon tugenda kufuna akadde tumweyongeze mu bungi kubanga emboozi ye nnene na Mr. Kyazze Gideon asukka Nambola bweyogera Mr. Kyazze Gideon oba yogera ku music w'ekkanisa oba yogera ku kwaya ez'enjawulo zakutteko oba yogera ku writer abali mu bifo eby'enjawulo abayise emikono gye oba yogera ku single artist ab'enjawulo abali eyo bantu bangi nnyo nga boyogera ku Mr. Kyazze Gideon bawulira ddala nga ye muntu omutuufu asaana okunyonyola music kubanga amanyi kye bayita music era kutte ku bantu bangi nnyo kkiriza nkusiibulire wano wennyini tulinde mu kaseera akanaddako lwe tunajja nga tulina Mr. Kyazze Gideon tumweyongeze mu bujjuvu era mu bungi mukama akumpeera omukisa obeera okwekuumirako obeera okubeerako ekiseera kyonna tukwagala nnyo weraba